tolumanyi n'Oluswayiri simanyi mu bigambo bitono. Kale mbalesa obuuzeeko kwakola ku Celeb Jazz obeyanjo no Bebe. Abatula ffenna mugamba mutya amanya nze Mpamire. Mpamire wadde otuguzeeko nnyo tutandikireko guno omwaka. How have you been? Mbadde bulungi. Mwaka gutambudde sofa mbadde bulungi. Yes. That's nice. Togende direct noza ku content business. Content business ereta side yo. Nga gwe agiruddemu I think noza coming close to 5 years plus, even 10 years plus. Kiri kitya? Business etambula bulungi eya content kisinzira buli omu waali. Business yange ebeera nnyo ku street era it has been a success. Etambudde bulungi nnyo era ekyatambula bulungi. Luli nalinga ngikola just for YouTube naye kati yagazira ddala zafuukamu projects nakakola omwaka guno nkoledde companies nyingi nnyo nga zaagala services zange z'oku street because bakizuula nti nno yemu ku area ya communication esobola omuntu asobola okufuna obubaka okuva ku muntu wa wansi. So kibadde kirungi nnyo era ndowooza wiiki ewedde mbadde nkolera company bid naye nga zonna bintu bya ku street. Has this affected Gundio audience yo online muno wali tochajiwa content we walinga ojiwa because of these other projects? Techa affectinze although lusi mbandwawo nga tekyebereka naye nga bobimanyi byonna tutunulira okusanyusa ate n'okubeera nga naffe ate tufunamu ku ssente. So bw'olanga ssente olusizize ofune engeri okikwasaganya mu kubeera ne wali era nakyo tusanyusa naye nga ate naffe bwe tufunamu. So but still we have enough content era tujja kuba tuteekayo. Tugereko first of all kuzeeko ku lunaku lwa leero marathon eno eri about what era lwaki oli part of it era abagala okuba part of it bagenda kukola bata briefly. Marathon eno ekunga bannayuganda okuyiga olulimi Oluswayiri era nze wano ndiwo ng'omusomesa sisomesa Luswayiri naye bannange bwe twadde tuteaming up bakirabye nga nina eddoboozi lyensobola okutuusa mu area ekyali virgin mu kuyiga Oluswayiri ng'ey'amasomero. Kituufu nti kuba kati terukyaliko kwegayirira olwo batandise okulusomesa n'olwekyo nze ndiwo nga eddoboozi erisobola okutuuka okuzzaamu abaana amaanyi okuba encouraginga kubanga abaana bayigira ku bazadde baabwe ne babagamba nti nno Oluswayiri lulimi lwababbi lwabaki naye abaana bw'obabuulira n'obagamba nti Oluswayiri si lulimi lwababbi kijja kubayambako. So nze ndiwo ng'eddoboozi ery'omu ssomero. Era nange era nja kuga nti nange Oluswayiri nalinga ndutya nga olw'okuba bye baatugambanga naye nga bwe tunadda mu ntalo z'obote nti baatugambanga bwe tuti. So bye bigambo bye twawuliranga naye ogenda okulaba nga Luswayiri lulungi nnyo lulimi lulungi okuyigiriza abantu era nga nsinga nali nalumanya ate waliwo we nandibadde nsukkulumako nandibadde nsobola n'okugenda e Kenya n'enkola Mpamire on the street oba Tanzania oba wa nemba nga nsobola okubuuza mu Luswayiri mukka ate nemba nga nze kasita ndabanga ekintu kinnyongerako situnuulira kya muntu mulala yenna nze era lessons ku ssomero nziteekinga ez'Oluswayiri because nina ekyange buli omu alina ambition ze mu bulamu sirikolera nze ku ambition z'abantu balala bwe ndaba nga something is good I like mobilizing. I'm a teacher. I like reaching out to the young generation. So bwe ndaba nga kino si kyakuggyako government it's okay, I can join it. Okay. Nga tuvuddewo kino kigenda kusinga benefiting abaanifa abakulu abato oba generation eriddawo. Nze nnyinza okugamba kiyinza benefitinga generation eddako lwa nsonga kuba nze concentration yange eri mu baana b'amasomero. So kiyinza okuyambako emiti emito egiddako kuba kati abantu abakulu adult education centers eziyigiriza Oluswayiri omuntu alabanga okugula obuguli akatabo kayinza omukolaki kayinza mutawanyo ddawo osome nti ate boyi bamuyita gundi naye generation eno eddako terwawo efuluma mangu nnyo ogimanya abaana bakula mangu bwe bakula we batyo kijja kubayamba. Waliwo oli eyagaye nti no bye bizibu bya Uganda byonna mu bizibu bya Uganda lwaki musazeewo kino
kakati nze engeri nti no siri minisita wa byanguudo sigenda kutereeza nguudo siga era ne mu Uganda ndowooza tekikkirizibwa okukola chorus ku luguudo oba oluyitawo mu kyalo kyammwe manyi nti ofuna permission nze wendabye nga nsobola eddoboozi lyange werigattira nange wemba ngattira eddoboozi lyange liba terijja gatta mu binnya sijja kwekwata nti ate ngende eddoboozi lyange neekalakase bya Uganda wano kwekalakasa nti bakuba abantu amasasi lwaki leka neekalakase ku Luswayiri sijja kuyingirira bizinesi gye siriimu ate munne bwe tunakwata buli tugonjoola ebizibu byonna ebiri mu Uganda ebizibu ebimu bw'oyagala obigonjoola oyinza omumaliriza nga gwefuusa ekizibu. Nyine we've seen you evolve mu ngeri ya talent comedy wo ng'ojja okola characters ez'enjawulo n'otegesibaako nnyo ng'abantu bamu and then n'ogenda mu ndala ekintu kino okikola otya era kikubenefitinze kitya era n'ababalesibye ku kintu ekisookera ddala I'm a trained entertainer na training ebintu bino biri bibiri waliwo okusoma waliwo talent okuba n'ekitone ate ne wabaawo n'okukigattako kati nze nagatta kye bayita talent nengiskiringa abantu abamu bagamba nti nno bw'oba nga olina talent teweetaaga I was born Messi yazaalibwa ne talent naye ate lwaki yagenda mu La Masia Academy ya Barcelona yazaalibwa ne talent naye ate yagenda mu La Masia kale Ronaldo teyagenda mu academy naye lwaki agenda mu training yandisigadde nga waka lwaki Ronaldo tasamba mpira lwaki alina coach so bw'olaba nga olina ekintu nga coach alina kyasobola okugattako genda okikozese chance bwejja gikozese kati chance bwe yajja ne banjigiza ne mbagamba abazungu njagala munyambeko mbadde nga nzanya president naye njagala munnakyaringeko munskiringeko sobola okuzanya ekintu kyendi comfortable with because nina kye missinga in terms of research nabangamba nti okay abazungu ne banga nti kati since you a teacher tandika okukola bwoti mwenajja teacher Mpamire kati ate okusabanga Katonda n'akuwa amagezi then Katonda bw'akuwa amagezi asobola okubikkulira ate ekyokulala team abantu bobeera nabo oluusi bakuyamba okugenda maaso nze ndi I'm part of Fun Factory where tukozesa kuyiiya buli kaseera tuba tuyiiya bwe tutyo so ekyo kinyambye ogenda okulaba nze mmala n'emyezi 3 ate nga sizanye president ate nga teacher akola teacher bw'otamusanga ku stage omusanga ku street otegeera so at the end kireetera abanze nzanye president okumala emyaka 17 ngenda mu myaka 18 naye what if just last week nakantu kenakozeeyo awo aka birthday nga aleetedde gundi ye naye olaba follow up ng'olaba abantu lwansonga nti tokisiba ku bantu ate okubeera nga weemalire si ku stage kokka era oli akugamba nti nno ye bannange comedy biki nyinza obutaba ku stage ate nempumula mu stage ate nenzira ku street nenva ku street ate nenzanya kasita ogaziwa kati Katonda wonna wabadde akugize nze bonsanga ku street n'ogamba oyalayika ku stage takyali fani nze wonna wendaba nga abantu nsobola obbaweererezawo mu kaseera ako wengenda kati ate nja kuva ku street ate olabe nga ate ndi ku stage nandigambye nti ekintu kyokwesiba ku kintu kimu tekikyakola mu Uganda ensonga lwaki nti kati olaba tubadde nga tulina comedy venues nyingi naye bannanyinizo nabo batunda nabo bantu eyo bizinesi zaabwe zitya nti naye anoonya ssente kati walaba nga ssente abantu ennaku zino tebalina ssente bulungi asobola okuga nti nze abadde akola buli week kati kankolenga buli end of month kati kyafekitinga omuntu omwana abadde yalowooza nti yagera kusurvivingira kuki ku stage tasobola kuzanya tasobola kukola ki kyova olaba nti nze siri mu busomesa nti nno nnoonya ssente nze bino ebintu byenkola byonna byabuweereza just era ovola nti oli agaana agamba nti naye kakati gwe okyanoonya ki mu kiraasi nze ekintu kyonna kye nnasomerera nkiwa respect degree yange tegendera awo fwa just because of that ate nekirala nze ebintu byange byonna byenkola mbikola with passion so I want to passionately continue as a teacher and a comedian so mbawa amagezi oba ofunye chance yonna ate tewabanga kulimba tewabanga yakulimba nti nno teweetaaga training abantu bonna boolaye ba comedian bonna aboogera oluzungu wano ng'ogyeko bana almost bonna
no one knows Patrick Salvador. If it had not been Stand Up Uganda, we twali ku National Theatre awo. Tewandira singa towuliranga ku Patrick Salvador twali ku Labonita Stand Up Uganda we bakola workshop yali workshop baya omwezi mulamba wandibadde towulira Daniel Ma wandibadde towulira Muhanji wandibadde towulira Salvador kitegeeza nti no skilling ne talent bw'obigatta wamu osobola ofuuka owakabi kitegeeza abadde balowooza mu just about talent bakikomye era gojja kuba buli alowooza nti no ye tasobola teyeetaaga training lwakuba nti abantu bo balowooza training yakugenda ku lubaawo n'owandika what is comedy okitegeera naye it's beyond that coaching waliwo abantu mu Uganda abasobola okucoachinga. We have people like mu Fun Factory mulimu abantu bangi nezizinga yennyini era ogenda okulaba ng'omuntu eyagattamu skills n'agattamu ne talent ebintu byabwe byawukana tosobola sanga muntu oyo ng'awemula lwa nsonga bwe baba kucoachinga coach akugamba nti nno ekigambo ky'obuwemu tosobola kiwandiika because since I studied comedy writing and performing tosobola kuwandiika kigambo kya buwemu n'oga nti bwe naatuuka ku line eno nja kubawa ekigambo era ogenda okulaba abawemula beebo abalowooza nti so ngamba abaana bo bafunyeyo chance yonna go for training kijja kuyamba advantage esembayo with the training omanyi okuyiiya kwambukako ne kukola okubanga abantu ensi ekuze tulina ebintu bingi yandibadde ng'abeera ku makya nti nno neggaliddewo ndi mu kusoma ndi mu kuyiiya ate ogenda okusanga nga ngenze kusomesa ate ogenda okusanga nina filming ate ninaki naye advantage eriwo bw'oba watendekebwako ofuna obudde n'oddayo mu notice z'omusomesa n'ogamba kakati omusomesa wano yaŋŋamba nti bw'ofunangayo kagundi kubanga gundi yaffe tebeera straight wabeerawo bweyeera ne bwaba ani asinga okusesa mu nsi yonna waliwo wabeera high ate nakamo ate nayambuka ate nakamo kati tebalina kutya naye ddayo mu notice kebeerayo ate oleete ekipya n'ebizibu bibadde ejja bisangibwa naddala ba blogger to take you as a vlogger because okozesa nnyo video okupreaching eri abantu naye recent twafiiddwako muganda waffe Isma simanyi relationship yo yabadde naye abadde mukwano gwange kubanga abadde ng'akola nnyo live ze ku makya nga abeerako n'antumirako oluusi ng'ayagala mugende mubuuzeeko ku street Isma abadde mukwano gwange era mukama mumuze mirembe amina kati tugeko ku future of blogging nga gwe bwogira because omulimu guno okubaddemuko nze ngamba nti future egenda kutereera lwa nsonga mutandise okubeera professional bw'olabanga bablogger kati basobola okulonda abakulembeze kitegeeza mwarealizinga nti mwetaaga okwegatta awamu era bwe mubanga nammwe bino bye bagamba nti oba mwegattamu kufuna ssente mwegatte wamu mufune ssente mu gavumenti ejja kusobola okubaako kuba kati nammwe mufuuse medium of communication tikakati tekyetaaga luli twalingayo tunaye kati omwana asobola okufuna kamera ye n'afuna essimu ye n'asobola okukola ki abantu tebalowooza nti nebintu bye muliko just byaki naye mulina ejjinja ddene kati ate mugattako okuspreadinga information era mugende mu maaso n'ekintu ky'okubeera nga mulina abakulembeze ababakulembera kati temukyali mpalana nti gundi ne gundi temuteekamu byabufuzi nti wano babloga b'NUP bano ba NRM bano baki just mukole ekintu kyammwe musake gavumenti ejja kubawa ssente abalowooza nti nno era ssente simanyi biki gavumenti esobola okubawa ssente ate ne mweyongerako ne mufuuka ekintu ekirala abuuza nti wazanya nnyo President Museveni era ne recent okozeyo ka video bano abalala bacontestinga ku bukulembeze bo onobakolerayo kodi gundi zaabwe kakati nja kugamba ekintu kimu nti comedy simpaka okusanyusa abantu si competition tewaliwo yasayininga nti nno okusayininze emyaka 10 olina okuba ng'ozannya gundi ne gundi ekintu kya Katonda tebakizanyirako ekitone ekkolo ya Katonda bwabanga yakuteeka wantu tokiforcinga nti bannange Katonda leero kanforcingeko nzanyeko ne gundi Katonda buli kimu kyonna yakikola ojjakeera ku makya ng'ate kati nze nazinga nzanya president nebagana naye kane Museveni bw'aligenda oba agenda kuzanya ki kati ate Katonda nampa amagezi amala tewali yanforcinga nti zanyayo naye Katonda nampa amagezi amala kati ate bwe najja lega kati oba Mpamire bw'alifa agenda zanya ki kyokka nga ne Mpamire tebamumanyi kakati omuntu takuforcinga nga kola ekintu kyonna ne bwe ngamba nti kati essaawa zino wiiki eri eddako ngenda kuweza emyaka 4 naye newe nsalawo ne ngamba nti comedy mumaze
tewali agenda oli ne bwakola Katonda ekintu kyo nga ye yakikuwa tewabanga akuforcinga kola kintu nti bannange kangezeeko kuyingira ekintu ekirala okufiitinga gwe mulimu gwo guba gugize oba okomyawo Katonda bw'aba akuwadde toforcinga nga bulamu Katonda bw'akuyita teweezuukiza awo gwe woba okoze lyekatala lyoba wateeka ku ggwanga okitegeera era nze bwe lukya ne ŋŋamba nti nno comedy mujjuse oli ne bwayogera atya nze koolo yange eba ekomyawo otherwise bw'oyagala okukiforcinga kyo bagiyita majangwa Alex Mukulu agiyita majangwa syndrome oba ogenda kutandika okukola ebintu bye watandikirako eyali atandise okubeera comedian ng'asasa ate oba otandise byakuyiiya mu kuyimba kola ki twewale majangwa syndrome Katonda kyakuwadde kibeera nga frigo bweneegira negamba nti naye kati wantuyiiza tutya katutandika okuzanya comedy kola ekintu kyo eno ensi tewali agenda kuwandiika nti lwaki tewakola kino kyokozeeko kyoba okozeeko oba wali oli fane emyaka 10 nga tokyali tewetta nti bannanga ani agenda gwe wakolako ekikyo kasita waleka omukululo nti waliko fane abantu ekitwonoonye kwekompeyalinga okitegeera kwekompeyalinga n'abantu balala okitegeera tewekompeyalinga n'abantu gwe kola kikyo bwe kimala nti kati kiwedde naye bw'oneekakakaka si kirungi oyinza omaliriza ogenda okulaba nga kati nka frigo erinnya lya Olivewo eribadde eddungi ate nti Afrigo yatandise comedy olw'okwagala okusigala mu bantu kola kikyo anti byebyo ogenda okulaba musajja akubanga hit kali ate otandise ennyimba simanyi byani mwebale nnyo bannange kati abaana abali eyo mwongere okutwagala mu comedy abasobola okujoininga mujje abasobola otwebuuzaako mujje twebuuzeeko tubabuulire ebizibu bye tusangamu ne bwe tusobola okubivuunuka mwebale nnyo mbalidde